katwewombeke. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Abaagalwa ennyo, ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu essaala eyo, Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu kugonga ebiziga bizibula, tugoberera okulowooza n'okwegonga eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ag'amatukuvu, tuleke ebitutukwanira okukola, songa tukwanira kukola, songa twetwalire Mukama Mukama otugire abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda basaasire abaatula okwonoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere ku bwoyo, tutwala leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukolera obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litendezebwe. Amiina. Mukama Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Ffenna awamu essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasamye emimwa gyaffe, akamwa kaffe ne kaleka amatendo go. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ayi Mukama yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu, kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama balitendereze. Katuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kitabo kya Isaaya essuula ya 2 okutandika n'olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olw'okutaano. Wagamba bwe wati: ekigambo Isaaya omwana Amozi kye yalaba ku Yuda ne Yerusaalemi awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, olusozi olw'ennyumba ya Mukama lulinywezebwa ku ntikko y'ensozi era luligulumizibwa okukira ensozi, era amawanga gonna
gali kulukutira kulwo. Era amawanga mangi agalyambuka ne googera nti mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama, eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, era anaatuyigirizanga mu makubo ge. Naffe kubanga mu Sayuuni mwe mufuluma amateeka n'ekigambo Mukama mu Yerusaalemi, era alilamula mu mawanga, era alinenya abantu bangi, era baliweesa ebitala byabwe okubifuula enkumbi n'amafumu gaabwe okugafuula ebiwabyo. Eggwanga teririyimusa kitala eri ggwanga linnaalyo, so tebaliyiga kulwana nate. Mmwe ennyumba ya Yakobo, mujje tutambulire mu musana gwa Mukama. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Ekitundu kyaffe kyokukivudde mu Zabbuli eya 4. Twawuliranga n'amatu gaffe, Ayi Katonda, bajjajja baffe baatubuuliranga emirimu gye wakolanga mu nnaku zaabwe, mu nnaku ez'edda. Amawanga wagagobamu n'omukono gwo, n'obasigamu bo. Wabonyaabonya amawanga n'ogasaasaanyiza ddala, kubanga tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe, newankubadde omukono gwabwe si gwe gwabalokola, wabula omukono gwo ogwa ddyo n'engalo zo n'omusana gw'amaaso go, kubanga baalaba ekisa eri ggwe. Ggwe oli kabaka wange, Ayi Katonda, lagira obulokozi eri Yakobo. Ku bubwo tulisindika abalabe baffe wansi, olw'erinnya lyo tulirinyirira abo abatugolokerako ffe, kubanga kiryesiga mutego gwange, so ekitala kyange si kye kirindokola, naye ggwe watulokola eri abalabe baffe, era wabaswaza abatukyawa. Mu Katonda mwe twenyumiriza obudde okuziba, era tuneebazanga erinnya lyo emirembe gyonna. Naye kaakano otusudde wala, otukwasizza ensonyi, so totabaala n'eggye lyaffe, otuzza ennyuma eri abalabe, n'abo abatukyawa beenyagira. Watuwaayo ng'endiga okuba ennyama, watuwaayo ng'endiga okuba ennyama, watusaasaanya mu mawanga. Abantu bo batuduulira bwereere, so n'omuwendo gwabwe togwengezezza ku bugagga bwo. Otufuula ekivume eri abalirwana baffe, ekinyoomebwa, ekisekererwa eri abo abatwetoolodde. Otufuula olugero mu mawanga, okunyeenyezebwa kw'omutwe mu bantu. Obudde okuziba okunyoomebwa kwange kunjolekedde, n'ensonyi ez'amaaso gange zinsaanikidde. Olw'eddoboozi ly'oyo aboggola, avuma, olw'omulabe n'olw'oyo awalana eggwanga. Ebyo byonna bitutuuseeko ne tetukwerabidde, so tetukoze bya bulimba mu ndagaano yo. Omutima gwange teguzze, so ebigere byaffe tebikyamye okuva mu kkubo lyo. Ne we watumenyaamenya ennyo mu kifo ky'ebibe, n'otusaanikiza ekisiikirize eky'okufa. Obanga twerabidde erinnya lya Katonda waffe, obanga tugolodde emikono gyaffe eri Katonda omuggya, ekyo Katonda talikyekenneenya, kubanga eby'omu mutima abimanyi.
era tuttibwa obudde okuziba okulagibwa ggwe. Tulinga endiga ez'okusalibwa. Zukuka, kiki ekikwebaza, Ayi Mukama? Golokoka, totusuulanga wala emirembe gyonna. Kiki ekikukwesezza amaaso go n'ebibonoobono byaffe n'okujoogebwa n'obyerabira? Kubanga emmeeme yaffe ekutamye mu nfuufu, olubuto lwaffe lwegasse n'ettaka. Golokoka okutuyamba, otununule olw'ekisa kyo. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu nga bwe kyali kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Kkiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa wala atamanyi musajja Maryamu, eyali olubuto Omwoyo Mutukuvu n'abonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akemagombe mu bafu, olunaku olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono gwa ddyo gwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. nzikiriza Omwoyo Mutukuvu n'Ekkanisa entuufu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okuza ekimu okw'abatukuvu, okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuwulire n'ekisa kyo bwe tukoola. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Sanyusa abantu bo abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo. N'obusika bwo obw'omukisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Tutugyako Omwoyo gwo Mutukuvu. Ffenna awamu essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira. Omusana gwo gw'akenkuza yaffe. Otukuume n'ekisa kyo ekingi. Otujje mu kabi konna ak'ekiro kino. olw'okwagala kw'Omwana omuyeka. Omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ffenna awamu twatula ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. N'okwagala kwa Katonda. n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu. Bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katweyongere okusaba. Mukyala wa Lusimbi. Mukama twagala okwebaza olw'ekisa kyo ekitajjulukuka eky'amatendo. Tuze mu maaso go Mukama, ffe baani boleseewo, ffe baani bowadde obulamu, ffe baani bolese nga tukyassa. Abantu bangi Mukama mu kiseera kino bafiiriddwa obulamu bwabwe, naye tukwebaza byonna byotukolera n'okwongera okutubeeza. Twagala okuwaayo Mukama Ekkanisa eyawa neyeebongereza, abaawuli ba bishops n'abantu bonna Mukama bewawa okubuulira enjiri. Twagala okuwaayo Ekkanisa ya Uganda, ba bishops n'abaawule n'abantu bonna Mukama babuulira enjiri. Twagala Mukama
okwongera okuwaayo eggwanga lya Bungereza. Mu kiseera kino Mukama ensonga nzoogeddeko, tuli wakati mu kuteekaana omwaka gwonna gufudde gubadde mubi. Buli lukya amawulire amabi, buli lukya. Naye Mukama tusaasire, omuwe Prime Minister ne bonna baakola nabo, tulaba ki ekitera okubeera ekirungi. Twebaza otukwazizzaako lockdown eno n'ebirala eby'omu maaso tubikwasizza. Twongera Mukama okuwaayo n'abakyala wa wano Queen Elizabeth n'abalangira n'abambejja bonna Mukama abakulira Church of England. Mukama nabo oyongera obbakuuma era nabo okwongera okubawa amagezi ku ki singa otwagaliza. Mukama twongera okuwaayo Obwakabaka bwa Buganda. Twebaza Mukama olwa Kabaka waffe Mwenda Mutebi okumukuuma ne byonna by'omukozesa kulabirira abaana, abakyala n'abantu bonna ab'enjawulo ne n'abagereka bw'atyo omulimu gwakola mu ggwanga lyaffe mu Buganda. Mukama leeta eggwanga lyaffe maaso go, olaba oluyoogaano. Mukama sirisa oluyoogaano, otutaase, tukooye Mukama okufugibwa okubi, tukolere ekisinga okuba ekirungi. Twebaza Mukama olw'omuddu wo Kyagulanyi gwe wataasa n'omujja awo wabi bwe twali ffenna tutidde. Mukama n'omukomyawo gye tuli, naye bw'obanga ggwe Mukama kwe kuteesaako omuwa omukisa omukulembere. Naffe eno gye tuli mu kudduka naye twagala tutuuke ne bannaffe gye tulaga. Eggwanga lyaffe Mukama likomezeewo essanyu. Emyaka 36, emyaka 35 Mukama mingi tukyusizeeko. Twebaza Mukama olwa Biden ate gw'owadde Amerika. Okurasi n'abanga yakola. Naffe Mukama ekyo tulaba nga kiri wala naye tukyegomba, tumanyi ojja tukolera bulungi okituwe. Kuba kati ssaawa eno wenjogerera Trump akakkanye, naye naffe ewaffe okakkanyeeyo. Mukama tuwaayo abantu bonna abalwadde abali mu maka gaabwe mu bifo eby'enjawulo. Mukama obajjanjabe. COVID ennamba ziri waggulu. Mukama taasa, tusonyiwe obanga tulina bye twasobya maaso go, otutaase. Mukama nyongedde abafudde abafiiriddwa b'abantu baabwe mu Uganda na wano. Kiseera kino mpaayo Maama Kalenge eyawummudde, baganda bange nga bagenze omuwerekera. Mukama obatambuze n'emirembe. Mpaayo omukyala Barbara Bossa Mulondo yafiiriddwa, naye maama bwe mbyogera n'okwesiwala nesiwala saagala byongerako. Naye Mukama otukolere, tutunuulidde ggwe wekka okutukolera ekisinga okuba enju. Otukolere kkubo tugende mu ŋŋendo ezo enzibu ze tulina okugendamu. Byonna Mukama tubikwasizza. Mukama twebaza olw'abaana abali wano. Mukama obawe omukisa mu kusoma kwabwe ne mu byonna, ate bataase ebiso n'ebirala. Mukama bingi bye twetaaga ne twagala Mukama obituwa olw'okusiima kwo okulungi ne Ssabbiiti ng'etandise oyongere okutukuuma. Mukama byonna Mukama tubitadde mu maaso go, by'olaba tubyetaaga obitukolera olw'okutuwa bulijjo tutayiganyizibwa, tusobole okweyanza bwetyo mu maaso go wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuwulire enjiri okuva ewa mukyala Nankya. Malamusiza abooluganda. Enjiri nga bwe yawandiikibwa omutukuvu Luka essula 12 okutandikira ku lunyiriri olwa 35. Ku luuyi olw'endagaano enkadde kiri ku muko gw'empapula 1015. Wagamba bwe wati: mwesibenga ebimyu mu biwato byammwe n'ettabaaza zammwe nga zaaka, nammwe bennyini mubeerenga abantu abalindirira Mukama waabwe w'alidira ng'ava ku mbaga ey'obugole. Bw'alijja n'akoona ku luggi, bamugulirewo amangu ago. Balina omukisa abaddu abo, Mukama waabwe bw'alijja balisanga batunula, mazima mbagamba ng'alyesiba
n'abatuuza ku mmere n'ajja n'abaweereza olunyiriro lwa 38. Awo bw'alijja mu kisisimuka ekyokubiri oba mu kyokusatu n'abasanga bw'atyo balina omukisa abaddu abo. Naye mutegeere kino nga nannyini nnyumba singa amanya ekiseera omubbi w'anajjira yanditunudde teyandirese ennyumba ye kusimibwa. Nammwe mweteeketeekenga kubanga omwana w'omuntu wajjira mu kiseera omutaalowooleza. Olwa 41. Peetero n'agamba nti Mukama waffe, olugero luno olugeredde ffenna nti ki bonna? Mukama waffe n'agamba nti kale ani oyo omuwanika omwesigwa ow'amagezi mukama we gw'alisigira ab'omu nnyumba ye okubagabiranga omugabo gwabwe ogw'emmere mu kiseera kyayo? Alina omukisa omuddu oyo mukama we bw'alijja bw'alisanga ng'akola bw'atyo. Mazima mbagamba ng'alimusigira byonna by'ali nabyo. Naye omuddu oyo bw'alyogera mu mutima gwe nti mukama wange aludde okujja, n'atanula okukuba abaddu n'abazaana n'okulya n'okunywa n'okutamiira, kale mukama w'omuddu oyo alijja ku lunaku lw'atamulowolezaako, ne mu kiseera ky'atamanyi alimutemaatema, alimuwa omugabo gwe wamu n'abatakkiriza. Olwa 48. N'omuddu oyo eyamanya mukama we kye yayagala n'atategeka n'atatuusa kye yayagala alikuwa mingi, naye ataamanya n'akola ebisaanidde okumukubya alikuwa mitono, na buli eyaweebwa ebingi alinoonyezebwako bingi, n'oyo gwe baateresa ebingi mwe balisinga okubuuza ebingi. Enjiri ekomyawo. Kaseera kano katwewombeeke nga tugenda okuwuliriza ebigambo okuva ewa Revd. Ssebo Revd, tusanyuse nnyo okuba nti ojjanga n'otujuna mu kaseera kaffe kano ak'obwetaavu. Mukama akuluŋŋamye. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Abooluganda mbalamusizza nnyo mu Mukama waffe. Njagala okwebaza naddala abo abasomye ebitundu, mwebale nnyo. Sabbiiti eno ye sabbiiti esooka mu biro eby'okujja mu Luzungu gye bayita Advent oba Advent 1. Omutwe tuyinza okuguyita okujja kwa Mukama waffe oba tugambe nti okweteekateeka. Waliwo ekiseera ng'oli bwakugamba nti obwakabaka bwa Katonda bulabika butuuse, oba nti ensi eno eyinza okusaanawo, ng'ogamba nti ebyo by'abantu abamu ab'eddiini oba abalina oludiinidiini oba ebya science fiction. Bwe ŋŋamba nti abalina oludiinidiini ekyo mukimanyi. Sseŋŋange yateranga okwogera nti gundi alina oludiinidiini gy'oba alina olulokolerokole, nga kyategeeza nti ngandeetako oludiinidiini lwe sikola kisilwagala. N'olwekyo abantu bwe bayogeranga nti obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka, oyinza okuga nti abo baludiinidiini. Ssematalo asooka ne Ssematalo owookubiri bwe zaaliwo, abantu bangi mu bitundu bino kati bye tuyita ebya Europe n'abalala abaalinga eyo mu Russia ne balowooza nti ensi ndowooza egenda kuzingibwako, naye enteera ezo zonna zaaliwo ezattira ddala abantu abangi, n'entalo endala zibaddewo.
naye ensi oba enkomerero n'etejja. Naye ennaku zino ekigambo ky'ensi yaffe okusaanawo oba okuggwaawo oba obulamu mu nsi muno nga bwe tubumanyi okuggwaawo, ekyo tetukyakitwala nga kintu kizibu nnyo. Era tuyinza kugamba nti nno ndowooza abantu abaliko sooti mu ntegeera bwe nkozesa olulimi olwo nti abaliko sooti ku mutwe bye balowooza ebintu ebyo, kubanga tuwulira enkya n'eggulu nga boogera ku leediyo, ku TV, tusoma mu mpapula z'amawulire ne mu bitabo nti ensi yaffe eyolekedde ekiseera ekizibu ennyo, nti era obulamu nga bwe tubumanyi ku nsi kuno busobola n'okuggwaawo. Ezimu ku nsonga ze boogera ziri bwe ziti, ziringa 3. Esooka mumanyi kye bayita pollution, kwegamba nti carbon monoxide ajjudde buli wamu olw'engeri bannaffe ab'amawanga naddala agakulaakulanye ennyo gye bayisizzaamu obutonde. N'olwekyo bagamba nti environmental pollution, toyinza okukeera enkya nga n'amazzi ge tunywa era nakati agasinga nga gonna gonna mwonoonefu, ebyennyanja ebirimu zirukwata n'ebintu ebirala byonna ebibeera mu nnyanja byonna ne bifa. Ekyo kimu pollution. Ekyokubiri ye nuclear war. Twasobola okubeerawo nuclear war kuba kaakati owulira so si America yokka oba Russia nga bwe kyali ebiseera ebyedda oba n'ogattako n'amawanga nga Bungereza, naye kaakati amawanga amalala Buyindi, Pakistan, Iran, Isirairi, abalala oba baani, bonna balina oba baagala okufuna nuclear weapons. Ate nga abaagala okuzifuna nuclear weapons si be bantu twesiga ennyo. Nuclear weapons ziyinza okugwa mu mikono gy'abantu abakyamu ne basaanyaawo ensi oba obulamu nga bwe tubumanyi. Ekirala ekyokusatu ng'oggyeewo nuclear war bagiyita biological warfare. Nti kati muyinza okwesanga tewaliwo n'abakubye masasi oba nga temufudde radiation, naye nga bali omulabe asaasaanyizza kyetwandiyise nti oba virus ne zijja zikwata buli omu. Era ndowooza bwe twogera ekigambo virus temugamba nti oyo aloota buloosi, kubanga mukimanyi bulungi era mukirabye. Era muneewuunya nti nagenzeeko ku Google nga nnoonya movies oba film ezoogera ku kufa ku kukoma kw'ensi, naye nga abazikola si baddiini nnyo, wabula era osanga abamu ku bo baasoma ekitabo kya Yokaana ekiyitibwa okubikkulirwa, Revelation oba Apocalypse. Nja zoogera ku mannya abamu ku mmwe muzimanyi oba muzirabye, oba abaana mubalabye abaana be muzaala nga bazisoma oba baziraba. Nnyingi nnyo naye kanjogereko zino, simanyi oba munaazitegeera ezimu. Nga nti recognition nti eyo ngimanyi. Esooka deluge, eyokubiri contagion, endala the apocalypse, oblivion, virus, end of the world, nothing can stop it, the end of the world, wrath of the gods, Armageddon, the Matrix, the Terminator, Zodiac, signs of the apocalypse. Nesembayo gye nalabye eyo nno yafuluma mu 2019, Zombieland, ti zombi,
genda kufuuka zombi muziwulira ezo bannange era abaana abamu baziraba nnyo wabula ate banneeka mbalabule bw'olaba omwana oba abaana abali myaka 15 16 17 nga balaba nnyo firimuzo ezo bazibire bagaane kubanga zijjuddemu nnyo ebintu eby'entiisa kye twandiise nti nightmare kiyinza okuleetera omwana okwonooneka obwongo sabbiiti ewedde twali twogera ku mental health kwegamba bw'olaba nnyo firimu ezo oba omwana bw'omuleka n'aziraba ennyo ayinza okutabuka n'olwekyo bw'olaba aziraba nnyo aye zirina ekigambo kye bayita addiction ng'omwana zaagala okulaba zokka agala kulaba musaayi masasi nga gavuga omwana muzibire aleme ziraba nnyo kakati awo katubeewo tugamba enkomerero y'ensi nti enkomerero y'ensi bwe tugyogerako tetukyagamba nti aboogera ku nkomerero y'ensi balalu wabula kyekintu kyetusemberedde oba ekitusemberedde okubaawo senga ng'oyo gwe njogeddeko bamuyitanga Ewuniike Bukirwa bwe yalabanga ekintu ekimwewuunyisa ng'agamba nti banna ensi egenda kukoma Yesu agenda kudda lumu yagenda e Kampala mu kibuga n'alaba omukyala ng'ayambadde empale empanvu senga ekyo yali takirabangako era takyesuubira yakomawo n'atugamba nti bannange enkomerero etuuse kofe ate senga ki enkomerero ki nti ndabye omukyala ng'ayambadde empale empanvu Yesu tagenda kudda kwegamba twamugamba senga naawe otutamye buli kyolaba nti Yesu akoze ekyo ebintu bikyuka naye bw'atyo senga bwe yali kaakati ate era waliwo abantu bangi naddala ababuulizi abamu beeyita profeti abalala pasita abalala balina amannya mangi nnyo akibisopu oba ani mugamanyi ebiseera bino n'ebiseera gye bivuddeko edda abaatandika okubuulira nti kaakati enkomerero etuuse obubonero buno bonna bonna temubulaba obuliwo entalo kino n'olwekyo enkomerero etuuse kwega ne batiisa abantu bangi nnyo ne batiisa abantu bangi ddala bwe nnokolayo omu yokka ewaffe ng'omwaka gw'2000 gugenda okutuuka mwawulira Kibwetere n'omukyala gwe naye gwe baayitanga Mwerinde abaayokya abantu abatabanyiddwa na muwendo naye nga basukka ne mu 600 e Kanungu abo bonna bagamba nti banna ekibonoobo n'ekigenda okujja ku nsi nga Yesu tannadda kizibu nnyo okuyitamu n'olwekyo fe okukyewala twejjewo tumusange nga tannatuuka kale ojja ne weewuunya nti abantu ng'abo baasobola batya okufuna abantu 600 abantu 600 bonna n'abasingawo ne bakkiriza omuntu omu oba ne bakkiriza abantu abo ne bagenda baawayo ebintu byabwe ne beewaayo n'okweyokya atali naawe evudde njogera ku ekyo njagala mulabule abaana mwegendereza eddiini eyinza okusuula eddalu eddiini eyinza okusuula eddalu eddiini eyinza okutabula omuntu nze mbalabyeko abaana be twasoma nabo eddiini n'emutabulira ddala obwongo n'olwekyo ntegeeza ki nti eddiini nayo yeetaaga okupima nali nkyali mu siniya 4 ne nnyingira eddiini ey'amaanyi twasulanga tusaba bino bibayita ebya night prayer ffe twabisookamu night prayer twasabirako ne ku nsozi nga tusaba nnyo naye bwe nadda eka kitange n'aŋŋamba mwana wange tonywa sigala tonywa mwenge tebaŋŋambangayo ku ssomero gy'oli mu kisulo nti wagenze mu dormitory z'abawala ebyo byonna tobirina tonnimbangako nti baakutumye ssente wano
ze batakutumye buli kimu obadde ombuulira mazima naye mwana wange eddiini ng'eyitiridde kaakati nno taata teyali mulokole ne ŋŋamba oyo atali mulokole amanyi ki naye yaŋŋamba nti eddiini naye eringanga mmere emmere weepimira naye tolya buli kimu kubanga eyinza okukuleetera omutawaana naye nga wayiseewo emyaka mingi nnyo naga nti omusajja ono atali mulokole kye yali ayogera kyali kituufu kyeŋŋamba kikino nti olumu abantu abatali balokole gwe boyita nti si balokole basobola okutunuulira eddiini yo ne bamanya nti nkyamu ne bamanya nti eddiini yo ki nkyamu tobavuma buvumi nti bagimanyiddewo abo abatali ki balokole kubanga ne Yesu yagamba nti omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola batendereze kitammwe ali mu ggulu nga bategeeza nti abantu gwe boyita abatolokose basobola okutunuulira ebikolwa byo nabo ne bamanya nti nno owange oyo atusoomoozezza aweereza Katonda ebyo ebigambo byonna nina ensonga lwaki mbyogedde kubanga ffe nnyini oba n'abaana be tukuza n'abaana be mulina bannange mubamanyi eddiini zino zizze nti obwakabaka bwa Katonda bujja kino kijja bwe kiti ne kijja kikola ki omwana ne kimutebula ne kimujja ku mulamwa kakati kanneeyongereyo katono kakati Yesu obwakabaka bwa Katonda obujja we yali abwogerako yali ategeeza ki ekyo kimu ekyokubiri ayagala tweteeketeeke tutya ebyo bintu bibiri bye njagala okwogerako yali ategeeza ki ekyawukana na biri ebibiri enjogeddeko era tweteeketeeke tutya abaali mu kusinza okwa Sande ewedde nayogera ekigambo kino nabuuza nti Katonda aliwa nembaga nti ekyokuddamu nti Katonda ali mu bwakabaka bwe tali mu kifo gundi oba mu kifo gundi kangambe ne bwe nti nde mu ggulu taliiyo bwe tuba tugambye nti eggulu liri eri waggulu nga gy'obeera nti wano mu nsi Katonda taliiwo ne mu ggulu eyo taliiyo naye naga nti Katonda ali mu bwakabaka bwe nti enfuga ya Katonda engeri gy'afugamu ensi obufuge bwe obwo bwe bwakabaka bwe amazima okwagala n'ebiringa ng'ebyo era kyova owulira oba kyetuva tusoma nti Yokaana yawandiika mu bbaluwa ye esooka nti Katonda kwagala n'oyo abeera mu Katonda abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye nti Katonda kyeki nti Katonda kwagala kifaanana nga kiri kyeŋŋambye nti Katonda ali mu bwakabaka bwe n'olwekyo weebuuze nti obwakabaka bwa Katonda bufaanana butya nti obwakabaka bwa Katonda kwagala ssanyu kusanyuka kusonyiwa n'ebiringa ng'ebyo bwe bwakabaka bwa Katonda mu kifo eri ebintu ebyo ate nga bya mazima awo Katonda waali n'olwekyo Yesu bw'ayogera ku bwakabaka bwa Katonda obujja ayagala obeere mu ssaako eyo kanjiyite ssaako bw'oba oli bweru odde mu ssaako eyo awali okwagala awali okusonyiwa awali okwogera amazima awali okukkiriza awali okusuubira awo ewali obwakabaka bwa Katonda kwegga nti Katonda ayagala akuteeke ku siteegi agambe nti tunula ye mu kifo wayimiridde naawe oba oyimirira olyoka olabe ensi bweri kaakati nja kubawa ebyokulabirako bibiri byokka
Bange ebiseera tubina bitono. Mwali mu ssomero mutajjukira awo tuli mu senior 2 tuli mu senior 3 naye kati abamu babirabira na mu P7 mwamanya microscope twagenda okusoma biology n'eriyo microscope n'otunula mu microscope n'olaba nawono mu maaso naye ng'ebintu by'olaba awo mu microscope tosobola kubiraba n'amaaso meereere nga tosobola kubiraba mu maaso meereere naye twalaba obuntu obutambula obuwuka nti obuwuka mu bulabye nti naye tosobola kubulaba n'amaaso ki meereere kwega nti bw'okozesa microscope vision yo okulabako kugaziwa nti broadening the vision yo ekola ki egaziwa kaakati okugaziwa okwo Yesu kwayagala tubeere nakwo tugaziire mu bwakabaka bwa Katonda tutegeere tulabe nga ye bwalaba ensi n'obulamu nga bwabulaba kubanga era bubwe ye yabukola kakati ekyo nkimaze naye twetegeke tutya twetegeke tutya Yesu bw'abadde awa ebyokulabirako kubanga Yesu yali tasobola kwogera ku bwakabaka bwa Katonda mu ngeri yonna okujjako ng'akozesezza olulimi abantu be yali ayogera nabo lwe baali basobola okutegeera n'olwekyo yakozesanga kitwandiyise ebifaananyi oba picture language abawadde ekyokulabirako nga ababalinda omugole ebifaananyi bingi nnyo byabawa nti kambawe buwi bifaananyi abantu abeetegese bye bafaanana yabawa engero mwe yabuuliranga bw'atyo bafaananyi batya abeetegese kwegamba yali ayogera ku bigambo bino nti mubeere attentive ennaku zino baga nti attentiveness mubeere watchful mubeere bulindaala buli lunaku waliwo mu biseera ebyedda abaalindanga okubala nti kaakati ebulayo ennaku ziizino ennaku ziizino naye bayibuli oba endagaano empya egamba nti nedda temumala biseera nga mweraliikirira nga muga nti obwakabaka bwa Katonda bujja ddi n'obala emmunyeenye nti oba kano ke kabonero nedda eyo si engeri y'okweteekerateekeramu obwakabaka bwa Katonda wabula munzikirize kozesa ekifaananyi kino nabagenda nja bawa ebifaananyi bibiri bawadde ekya microscope kati kambawo ekirala mujjaga nti leero omwawuli atubuulidde atya omuntu bw'agamba nti neetegekere ntya obwakabaka bwa Katonda mugambe nti buli bwokeera ku makya n'aba mu maaso osenye n'amannyo okiwulidde banne kyembaganye nti buli bwokeera ku makya n'aba mu maaso osenye n'amannyo okole n'ebirala lwaki ndeese ekyokulabirako ekyo ndeese ekyokulabirako nti Yesu kyategeeza nti teweetegeka mulundi gumu ng'eyeetegekera embaga naye ekiseera kyonna beera nga oli mwetegefu buli kiseera kyonna beera nga oli mwetegefu nga bw'okeera ku makya n'onaaba mu maaso n'osenya n'amannyo era bw'otyo bw'oba obeera buli lunaku ekitegeeza nti oteekwa kubeera ku puresha y'amaanyi nnyo nti leero bannange Yesu ajja tukole ki weewaawo waliwo ebiseera bye tusaba tugamba n'okugamba nti leero biseera bya kusiiba kubanga waliwo kye nnoonya naye Katonda ate ayagala tweyagale tubeere relaxed tayagala tubeere awo nti leero tusaba bannange tusiiba fasting ennaku mmeka
Muteyo kusiri kinayogedde ku by'abaana. Ate n'ebyo ebya fasting nti leero asaba ne leero asaba olaba omwana tava mu nnyumba asaba gundi nti afastinga ate ekyo nakyo bannaye mu kigenderere nakyo kiyinza okwonoona gwe omuntu omukulu oba omwana. Temmanyi abamu abatuwulira bayinza okuga nti bannaye muwulidde omwawulire Canon omulamba bwe yagambye naye nze njogera from experience si mu bitabo njogera from experience ebintu byempiseemu nti okwetegeka siganyi waliwo ekiseera kyeweetaaga okusaba ekiseera ekiwanvu ne fasting bweyinza okuddamu naye ekiseera ekimu waliwo Katonda bw'oyagala bweyagale osanyuke buli kaseera oleme kubeeraawo nti kaakati bannaye nina kufuba nnyo 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 nnyo. Abamu ku mmwe abalina ku myaka egigenzeeko waggulu munajjukira abalokole ab'edda abatukutendereza baayinanga enjogera egamba nti tofuba. Mu Luzungu kitegeeza don't strive nti obulamu buno obw'okulokoka si bwakufuba tofuba yadde tugamba nti oba tusoma Pawulo bw'agamba nti obeeranga omuddusi obanga omuddusi athlete obanga omumbowa naye tategeeza nti obulamu si bwakufuba nnyo. Weesige Mukama kola kyosaanye okukola naaba mu maaso buli ku makya osenye n'amannyo ojja kuba weetegekedde obulamu bwa Katonda obulamu obw'omu ggulu. Mukama abeere nammwe. Amiina. Musumba tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo ebirungi bwe bityo kansubire nti buli muntu okutu abadde akukunkumudde. Mu kaseera kano kampite mukyala Katumba kyemmanyi ategese abaana baffe batuwe obubaka obw'enjawulo. It's a simple church praise song. Dr. Visa. Lwacho ndya muchachi nebola babayimba muchachi bali babbi bali bayaye nebatunda zake ngambirako niyaje muchachi abalogo muje muchachi nebola babayimba muchachi Gabanda zake bibi wanaza 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 abantu bali babbi bali bayaye Yesu yabasasira wanaza ke bibi wangola no musayiko Sitani ya swaziwa wanaza ke bibi wanaza 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 ke bibi abenzi muje mujaji abajja mwembuto songa mbere nebola babayimba mujaji balinga gwe Yesu yabanaza nebola banyimba nebola bantenda nebola banyimba Yesu yanaza naza zimuje nazo nabo uliniyosha zambi zangu wanaza 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 wanaza
Satan lost it all. Hallelujah. You took my sins away. Uliniyosha dhambi zangu, ulininunua kwa damu yako. Shetani ameshindwa, uliniyosha dhambi zangu. Sitani ya swaziwa wanaza ke bibi wanaza 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 ke bibi. Mukama tumwebaza olw'abaana baffe okukozesa obulungi ekirawo ekyo ekirungi ne babanga batubuulira enjiri. Ndowooza tubakubireko mu ngalo kubanga munnange kintu kye bakoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati mu kaseera kano kampite mukyala Mukiibi omukubiriza tubuulire ebiddako. Mukama yeebazibwa abooluganda, balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne mwebaza okubanga abakuumye, atukuumye, atuwadde ekisa kye okututuusa ku kawungeezi ka leero. Ate era tumusaba ayongere bw'atyo nga tugenda mu biseera eby'okulindirira okujja kwa Mukama waffe n'okuzaalibwa kwa Yesu. Nsaba okutwala omukisa guno okwaniriza mwenna Abakristaayo n'okubeebaza okubaawo kawungeezi ka leero. Mwebale nnyo mwenna, buli omu gy'ali, abavudde ewala n'okumpi. Mukama abawe nnyo omukisa. Njagala okwaniriza mu ngeri enjawulo omusumba waffe Revd Amos Kasibante atuliisizza ekigambo olwaleero eky'okweteekateeka. Obubaka otyo okweteekateeka kuba leero esande esoose mu Advent tuli mu kweteekateeka olw'okujja kwa Yesu. Tweyanziza, tweyanzeege. Ate era ne Revd waffe tuli naye Revd James Nji. Twesimye nnyo kuba naawe Revd James. Thank you for being with us today. Tulina naffe wamu naffe omubaka wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Ronald Lulinda Lutaaya, naye ng'asabye naffe akawungeezi ka leero. Twebaza Mukama olw'okutuwa ekisa kye ne tubeerako naawe omubaka wa Ssaabasajja. Ate era tukukulisa enteekateeka za tabamiruka ezatambudde obulungi bwe zityo. Njagala okwebaza mu olukwaniza mu ngeri ey'enjawulo abaana baffe batuwadde enjiri eyo ey'amazina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ella ne LV. LV, thank you so much. Mwongere bwe mutyo mu maaso okozesa ekitone ekyo okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu. Njagala kuyita mangu mu birambo naye nga sinanjagala okwebaza ate Mukama. Waliwo Abakristaayo baffe bangi abamu abaludde okusaba naffe, ate n'abatweyunzeeko nga babadde baludde okusaba naffe, naye abaludde okusaba naffe tumanyi nti twajjirwa ekirwadde kya COVID kino ne kitukasukakasuka ne kituteeka mu mbeera ezimu nti emirimu gyakyuka na buli kimu. Naye buli lw'osobola okujja mu maaso ga Mukama n'okuwaayo akadde, Mukama akuwa omukisa. N'abatannaba kusobola Mukama ajja basobozesa kubanga byonna bibye. Kati akaseera kano waliwo ene November babies kuba tuyina Ella Namuli, Enoch, Daisy, Ella and Lavi, November babies. So Reverend James, we have 4 November babies.
4 cakes on your list. We would request you to pray for our November born children and then to bless us as we end the service. Thank you, Reverend James. Fantastic. Thank you very much. And I just also want to say thank you to Reverend Amos for always being with us. We really do appreciate you. Thank you very much. Was someone going to sing happy birthday or do I just pray? It's your call, Reverend. All right. Then I would like to nominate Vincent to sing happy birthday to Mary, Ella, Daisy, and Enoch, and then I will pray after after Vincent prays. And I'm passing on the responsibility to Mrs. Mukibi. Well, I think you have heard. Have you read the story of Genesis? What happened around there? Giving out your blessing. Giving my blessings. The story of Genesis in the garden when Adam was asked a question. I know. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. keep you. Happy birthday to you. Most loving and ever-living God, we give you thanks for the gift of Levi, Eli, Daisy, and Enoch. We thank you for how they have been such a blessing to their families, their friends, and all those who know them. We give you thanks that this month they celebrate the time that they came to this world. We pray, gracious Lord, that you may continually protect them, that you may continually bless them, and that you may bless them with many more years, that they shall live to see the goodness of your goodness in the land of the living. We speak a blessing upon them now, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And now for our blessing. May Christ, the Son of righteousness, scatter the darkness from before your path and make you ready to meet him when he comes in glory. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us all in this Advent season and days without end. Amen. Now go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. Amen.